international Bob Wine yatete bayita Uganda Jamaica connection era naleeta omuyimbi Mr. G mu Uganda era abaana be kati batudde P7 aba batudde senior 4 abaana bani aba Mr. G ngamale bange mu Uganda omuntu ayino ba abantu ayino panga bayina abaana mu Uganda Mr. G conscience wayagala wajira waliwo ono omuyimbi wa gospel yatambulanga nono ono yali mukyala wa New York Nigeria yoyo my tomorrow must be better than today yani oyo gukolinga banaye ngiyiza akantu ate yano kunoonya kibe kyange wachomenya apchene capturing nganga akayimba kavuga tesadde no capturing Shazam da song my tomorrow eja kuntugira bwerere better than today nonya oluyimba kali nze nteke mu ki lesa akantu gattako wamano akayimba okuva eri Mr. G Bobi Wine Cindy pazi bakayitani mu abaliwo erwe sisina CNG fashion collections ya namba zaka akagoye jo baneti ba omusajja teyakoze era yampereza apology obanso kenji basomere tubulire lwa nedda kimala teyakoze tizo eri mu Luguriki kanji some yogera akaleero bakayita Peros Puzi nakulwa abakadde katuleta manya ga abakadde Kwanai bakutumira ku bajjajja Perosi jajja za leba nesika akubbula omwana omuto myaka 2 jajja Rukana waliwo amanya nenga teganyuma tugaleke tusogaleka nga middle name ne tumufunire ye erikola saawa eno ate munanga agamanya ne boli salake ya terinyuma ena sente zero 55859 1816 osobola omukubirako na deliveringa obusolo musanga emachindi ngwesiza police barracks CNG fashion collections kale bane mwongero okubira ku musajja nga mita Fauman fashions asangibwa awo Bunamwaya ajja kunonyeza amasaati simanyi gwe kyoyagala kukola naye nga ebyo ebisaati abikola ki abirina kale kakati Fauman fau inamba eno gisaving ogiteeke ku status okibere ku status yo iye buli kaseera 075 17 33 075 17 33 Fauman ate abiringa atakunoonyeza obugoye obwasalawo obumala yo Simba Automotives Uganda Limited pichipichi ya UG Boss katale kwerira tujirina tukubiriza okubira nga ate otukyalako ku matabi gaffe ag'enjawulo mu Ndeba we tuli opposite Total ne Kamwokya we tuli opposite City Oil kati jangu tulabe engeri tusobola tukufunira mu pichipichi banawo omwaka guli mu kuggwako naye n'okwota esembayo buli kintu kyonna nga kiggwa amaanyi agabeeraawo bw'ogateeka mujja wangula katuuzayo emyezi ekyo hafi osozimbira ennyumba mu myezi 3 Never motivational speaker hafi osobola okuzaala omwana atandikira mu bwongo toli mwavu mtwego gwe muki gino emyezi 3 mikulu nnyo nga tufuna omwaka kubanga era bw'ota planning n'omwaka kujja bw'oti bujja okugenda kamala motivation emala nange netaga okubeera motivated ne wetaaga buyambi naye nga walenga tuvudde mu byokusaaga abasebu ne bannyabo pichipichi genda ogifune obulamu tebulina formula ge mazima yes oli ayinza okuba nga yakikubye omwaka mulamba nekitu ekinga tuvudde bya motivation emyezi gino 3 mingi nnyo you can start something tewali kyawa and it's all about starting soko otandike ebyo tulabenga jesu bimaliriza mugenda ofune pichipichi tulina plan za famu twagala kutandika kukola tewali kintu kisinga kumya mutwe tendako muganda wange nga plan gogenda ebweyo nokukola nalekeraawo nene bigana kati waliwo abantu bangi benjogera nabo nga kyamazima omwaka mulamba agumazeeko yeewuba ku kampani bamugamba tugenda tandika kola kyokoze
tulabe ekiddako. Kids and Love the Care and Kindergarten bali bwe bajja opposite Kevin House, awo ogenda okugenda otwala omwana bwe mwagala basome omwaka ogujja bamujje mubaleete mubawandiise ebintu byongere okwangala bitambulira ddala bulungi. Awo tuli kakati bane waki esto tukwata simu yo kiro ati nakubiddeko kusaa mukaaga okugamba good night nga toliiko buteekako message sigiraba nagituneko ne ngamba oba ono kiki wagirabye kale temunaye nga atunze omutima ne gunumanyi ne ngamba oba ofunye obuzibu nagukulumira ki awali ati bw'okubira omuntu essimu n'atakwata ne ngamba oba okay wanga nasembye okwogera naawe ng'ogamba nti ogendaka neŋŋenda ale naye wakusimu gatokwata ne ngamba oba alina obuzibu ne mmalaga negeebaka naye omuntu wakubira essimu atest you pick n'omugamba omanyi lwaki omuntu asobola okitwala ng'omuze angakubira wayagalira emize gitali mibi. I don't want to put someone in a situation where they feel they are comfortable to talk to me anytime. Omanyi mulimu ebintu nga tulina byeyigirizanga personal disciplines. I understand naye laba obulamu bulinganga ababeera mu kusoma obwawule. At times tukabutuusi n'oba akugooyawula n'ogamba this one can call. Ate nange nganze omuntu kale it's not even about you nange ng'omuntu I get attached easily. And what is wrong with attachment? The day you've not called me nendowooza ate nga tankubiddeeko biki kati saagaleza attachments. Kati ate nze munanga I'm willing to call anytime ne maama n'akaseera n'obusere butono bwenkubyeko you don't respond. Kakati jjo namaze okulaba female ngamba naye let me just call mugambe good night. Naye navuddewo ku mulimu twayawukanye ne kugamba bye ngenze waka. Yes, I understand kakati munange. At times we follow up n'omanya omuntu atuusa atya alidde ki. Nga keya nnyingi. Mama, just you're complicating ebintu. Ate ntya. No, it's just complicating. Anyway, it is okay as well. Naye kyengezaako okugamba nti at times otuukanga there is a person gwandiyagadde okubeera nga omanya asuza atya alidde ki ayambadde ki kyova nti I make sure that ate ebyo ebintu olina waliwo level k'obikolera. A person who is supposed to know how I've reached home ngenda kwebaka is not you. Then if it's not me ani gwe bakipimako alina okubeera oyo. Actually ku nsi teryalina kuba anybody. No. Wabula buli omu akyagala yakyambala. Yes. Naawe osobola okimwambaza. Because omuntu alina okumpa obukoolokolo obumesegi alina okubeera say like my boyfriend but not a colleague. Anti yasooka kubeera colleague then nafuuka boyfriend. So you want to be my boyfriend? I think I'm trying. Toseka. Bali bayinza okulowooza ndi mukola comedy. No, it's just funny. It's not funny. Kyogamba gye nsonga lwaki wampa luli rent? Kineneko ekyo. Anti najja ne wansanga ndi stressed biki awo leero sirumu around ennaku z'omwezi awo nga 27 nekugamba I'm thinking rent yali due emyezi gyange 3 gye nasasula giwedde era nga you're stressed. Era nali stressed. Nasanga ku desk yo nga tokoze emirimu. Kakati kambuuza. Nendowooza you just being a supportive friend no parent. Ndaba okigeza. Era sinze naabireese. Because my desk charge. Nenda nkirowoozezaamu nendaba nga just no saa zino bw'oyogedde nekirowoozaamu nendaba nga kinene nenga following up on your money. Sorry kale mbaki. Kale okira kankirese. Because ever since butwayitamu obuntu obwo siddanga nakubuuzaako Smile and Road wo yakoze atya. Because saakikola lwekyo. Kati nno kambu ngambye mbu nno bwe nkubuuza do you want to be my boyfriend nenzijukira lwe nali mu saaluuni nenkugamba olinako ko ssente awo ndi stuck nozimpa enkeera ngamba nkwe ssente zo nongamba don't mind. It is okay. You're doing advances. Now be clear. Amazima matuufu gali bwe gati. Ekintu ekirungi bakikolerera. And I think oli omu ku ebirungi bye balina okukolerera.
now sikikola kubanga ndi mu kukwegulako kubanga emitwalo 6 egya renti giyinza okugula omutwalo inganga gwe emitwalo 10 egy'enviiri ddala. Is it anything on you? But those are advances. They are not advances. Okay. However, ebintu bikyuseemuko luli care yalinga you come around nola ku muntu gw'oyagala n'ogenda n'omusitulirako ku nku n'ogenda n'omukimirako ku mazzi. Gone are the days. Byayita. Kakati enkuze ennaku zino ki? Ndi mu saloon am stranded. Amazzi g'ennaku zino ki? Rent wange agaanye. Those are simple things we do. Era teriyo muntu mu bajjajjaffe yabanjanga muwala nkuze yamwetikirako nti nkwetikidde ku nku. Teri yakikola. Baleka baazi banjanga. Teri yakikola. Nakwetikirako enku jangu ewange. That is disrespect of the highest order. Kankubuulire kubanga nze olaba bw'okwatira emitwalo 6 n'ozimpa eza rent nange omwezi ogujja ekiba kibiina nsolo kifuna nange n'enkuyamba. Yes. Sagala banga neetaaze. Era by the way, anytime when neetaaga ngenda kujja. Nja kuyamba. But sagala olowooze kulokubanga wampa busente bwa rent tino yagala kunkwana. I'm not being even disrespectful naye njagala oleme kubeerako kyolowoolereza. Nze no, we've had conversations ne bakwano bange ne tukkiriza ti abasajja batyo batambula bwatyo wabeera nabeera nga kusupportinga biki ahe watuuka okukwana nga toli interested n'atabuka empalana n'etandika wuyo tukola ffenna ogenda otandika okumpalana omulimu mpulire nga guntami. Ekibuzo kyange ekirala olaba otandika okwagala nga nze saagala ogira nze n'onzita kineneko nno kyontaddeko but njala kubuuza just kibuuzo simanyi lwaki sente zikustressinze nnyo. Sente just be popular. Actually abamu ku ffe tuyiza twakula tetulina sente naye twakulako nga tulaba balina sente saa zino tebakyazirina. By the way sente zikumalangamu. Anti wali zimpadde n'otayongererezaako masimu na messages zino zompiika. We grew up with people nga bagagga esaawa zino baabo. Tetuganye ne. So sente is not an issue. However, wekubanga omutima gwange gulina ekintu kye gwagala ebyo byenjagala bye guba gumwagaliza. I can't watch you ng'oli stranded. However, tokeera kumakya n'okirowooza nti ono ali mukungula tolina price. However, ekyo tekitstopinga kusindika nze ekyo kyenjagala. And ekyokubiri I'm not on rush. That's why nga baani betukola nabo bwe wali oyambye kubanga era I'm not interested in everyone. Ndesanga ebintu byakutuuka okummanja obwo busente kuneesibako si papa oba topapa oba okola ki nze sigenda kwagala beera ng'okimanyi. Obutanjagala oba okunjagala ndowooza opapyemu okusalawo. Kyekiri ku mutima sikutunuulirangako bwenti neŋŋamba I wish njagala okimanyi kati njagala njogera amazima. Otandikira ogamba omukazi namwanga sente za renti omuwala namwanga sente z'enviiri omuwala mbadde mwagala lwakuba mbadde sinamwatulira kati lwakuba nze ekinnyambye abakazi tulina kye tuyita 60 cents nze nkifiirinze tukomaawo. Kambuuze gwe atali malaya nti nno weetunda wandikisensinze ddi nga sinnakigamba. Tosobola kubira bameka bokubira amasimu kusaamukago gw'ekiro kubanga era siri interested mu buli omu. You're not everyone. Nakisensinze stop it right there. Ate ekyokubiri bw'otandikidde okukisensinga kitegeeza nti nno kati tutandise okuconnectinga. I beg, lekera awo. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe